Webale nnyo munaffe ate poliisi esanze akaseera akazibu abawagizi n'abazannyi b'omupiira we beekubanye ne bagikuba ebikonde emiggo n'amayinja. Abawagizi okutuuka okuva mu mbeera babadde balaba omupiira ogw'akamalizo kiyite final ogwategekebwa ssente bwa division ye wa Kisi Sheikh Ayubu Swale Lubanga. Empaka zino zeetabiddwako abantu bangi okuva mu ggombolola y'ewa Kisi ne mu disitulikiti ey'e Buyikwe ng'omupiira guguddwawo ssentebe w'eggombolola eno Sheikh Ayubu Swale Lubanga asoose okulamusa ku bazannyi. Ogw'abakyala gwe gusoosewo era nga ttiimu y'e Malindi ekubye eyawa Kisi ne baweebwa ekikopo. Guno oluwedde n'ogw'abasajja ne gutandika nga ttiimu ya Wakisi United yesoose okuteba ggoolo mu ddakiika eya 32. D3 University Wiwe olukomekereza ekitundu ekisoosa abawagizi okuva mu ttiimu y'e Kongo ne bamugwako ekiyiifuyiifu ne bamukuba ebikonde amayinja wamu n'emiggo okutuusa poliisi lwe mubataasizzaako. Abasirikale nga bakulemberwa Inspector Richard Sentongo abagenze mu kitundu kino okukakanya embeera nga tebalina kyakulwanyisa kyonna bakiguddeko abawagizi bwe babeekyusiriza nabo ne babatimpula. Abasirikale balabye ekisusse kwe kuddukawo naye mu kudda bazze ne tiyagasi n'emulondo nga basuse kuba mukka gwe balagala mu bawagizi naye nga buteerere. Ekidiridde kubadde kuba Amasasi mu bbanga agabumbuludde abawagizi ne batandika okudduka mu nsiko. Wabula mu kabuvunaano kano poliisi ekwatiddemu abantu babiri okuli Abawagizi owagambibwa okuba nti yakubye D3 n'abasirikale yadde ng'okumutwala basoose kwenyuula. Yefaize Kirya ng'ono abadde yeefudde munnamawulire wabula bw'abuuziddwa ebimwogerwako nga mpaawo kyalaga. Oli munnamawulire? Sebo, oli munnamawulire? Okolera wa? Why are you recording whatever is happening here? Abasirikale abalala okuva ku poliisi y'e Bujagali baleeteddwa okwongera okuzza embeera mu nteeko era ng'omupiira teguzzeemu kusambibwa nga n'abawagizi be twageddeko nabo banyumirwa awavudde obuzibu. Balukusa Emmanuel yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.